Ng'omwaka guggwako Bawa Chosen Becky munnange bavuddeyo ne babeera ng'ate bamuyisaamu eggaali twogera ku mwami Ssekaggya. Babadde bali mu kunokolayo abasajja abasinze okusuula fulaaga mu 2025 era munnange ne banokolayo erinnya lya Ssekaggya. Mbu Ssekaggya yalagira ddala nti nno baamuwasa buwasa okitegeera nno mukwano katubeere nga tukuwa akatambi kano. Nze omusajja asinze okusuula fulaga guno omwaka ewange abadde naddala ng'ekiri tuli ku show ya relationships abadde omukulu Ssekaggya. Abadde omukulu Ssekaggya. Ono Ssekaggya wagundi Bawa Chosen Becky. Yes, we understand ayinza okuba yafuna omuntu nga amusinga profile amusinga erinnya n'ebisigadde but ebintu byonna ebibadde bigenda mu maaso mu relationship yaabwe bibadde bikulaga nti bamufuga bufuzi. Okitegeera. Yes, it is very okay. I normally discourage omuvubuka okukkiriza omukazi okuwasa but tokkiriza ate mukazi kusalirawo. There are a lot of things that I saw nga bihappeninga naye nga ndaba tebikola makulu. Ekisookera ddala omusajja oyo okusooka okwokya yagenda kukaaba. Nze ni musajja musiraamu yagenda kukaaba n'atwala mukyala we mukazi atali musiraamu kwegamba I don't understand nti excitement weetuuka eyo n'okola ekintu ekisobola okuvvoola eddiini yo osegera because of omukazi kwegamba kikulaga nti bakutegeera butegeereze osegera ekyo yasookera ddala okwokyerako. Ekyokubiri yakola emikolo okitegeera naye there is one of the incidents ze nalaba nze nsuubira nti buli musajja n'omukazi mu planning omukolo and whoever has contributed ekyo tekiriko makulu naye ne batuuka ekiseera ne bakwata omukazi n'apaledinga abaana b'omusajja omulala okitegeera ku mbagayo okitegeera we are the Ssekaggya's because technically we know it abaana tebasobola kuba the Ssekaggya's okitegeera because balina taata waabwe tosobola bakyusa DNA okitegeera ne bwe bakyusa amanya because sometimes naye tosobola kuŋŋamba nti omukazi asobola okukola ebintu bino byonna nga oli in charge nobeera ng'obikkiriza. You understand? Tulina okukuma omanyi omuntu ne bw'aba akulwanyisa olutalo kino by the way this is the advice I want to give to young men out there. Tugenda ne tukwanamu abantu bavubuka bangi bategula bakazi babekwano baabwe mutegula abakazi ng'oluusi abantu babamanyi naye tokkiriza mukazi kukozesa nsobi even omukazi ne bw'aba akusinga ssente ne bw'aba akusinga fame sigala masculinity ye ino okubeera ng'ekola ki it is a display and how does it show nti beera mu position eraga nti omuntu nti bino nze mbikola bino birina kukolebwa bwe biti. Omusajja omulala gwe njagala okwogerako and because he's an inspiration I think to a lot of young men ye muganda waffe Chicken si mu bubi naye omuvubuka Chicken yeetyoboola nnyo in fact tokyaswala oswaza buswaza. Ebyo nno wadde babyogedde naye ye Chosen Becky munnange tebimulya ng'omwaka guggwako avuddeyo n'alyoka agamba nti takikkiriza paka kati alinga ng'ali mu kirooto paka kati munnange tannaba kuba nti nno akakasa oba akkiriza nti munnange yawasibwa okitegeera ku baana abana b'ayina munnange mbu abadde takkiriza oba tannaba kukkiriza oba alinga ali mu kirooto nti munnange mwami Ssekaggya oba Professor Ssekaggya yamuwasa. Nga wali mukulaba screenshot eyo munnange yagenze ku TikTok ye n'abeera ng'ate munnange ateekayo caption eyo gy'oli mu kuba nti naate olaba era ne yeebaza omwami we Professor Ssekaggya nti yeebale nnyo okuba nti naate yamuweesa ekitiibwa ekyo kati ayitibwa Mrs. Okitegedde nno mukwano akale nno ate byebyo okitegeera katubeere nga tweyongerayo ky'olina okukola kimu subscribinga likinga lekawo obubaka bwawo mu comment section naye gwe omulabi waffe wa Newspark channel twagala okubeera nga tetukwagaliza omwaka ogwa 2026 ogw'obuwanguzi buli kimu ky'okwatako kibeere ng'ate akiraba omukisa. Omwaka guno guyinza okuba nga guganye naye ate tukkiriza nti omwaka gwa 2026 ojja kubeera ng'ate oba muwanguzi okitegeera nno gamba nti amiina oba amen okitegeera oba nkitwala okitegedde no mukwano kakati katubeere nga tweyongerayo era ku nsonga z'abasajja abasinze okuba nti nate abasuula fulaga bavuddeyo ne babeera ng'ate abanokolayo erinnya lya Vairota ate era ne Victor Kamenyo. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Omusajja nasudde flag yange nze wange gwe ndaba alabisizza bamuyita Vairota. Vairota wayokya nnyo my brother. Kushairota yakubakoda kushairota weewako obujulizi nti bannaye ndya mu lulime ne mu luzisi alya mukere baba kyakulya mu lulime n'oluzisi si ekyo nti bro
ensangi zino ye ebintu babitugondezaamu kitegera oli muntu wakabi kwata emitwalo gyo emitono ennyo ogende masaji pala bakole masaji oba olina kyosabe okisabe tobitinga standards kutuuka ku eyo level kika ky'omuntu oyo kale omulippye behind the scenes naye kakirabo ebivuddeyo ne weerabisa nebanga ebyalina ebyo bitaba okitegera bazadde ne biba bitaba waliwo omuntu wotuganga ogenda labisibwa kituufu nga ne mama we banamugamba nti bannaye Shairota wuuya complain yagezaako nno okuzibawo ekituli awo nga yateeka mukone ku ssente ojjukira akaana ke yazaawo ng'aziba ekituli nga byonna byakwegira kuba n'akaana kamuwako n'obujulizi singa ogamba mbu yayita ssaamu kamakali n'akaana kagamba he gave me transport then I went home then I came back okitegera alaga yali aganziza n'okuganza nze omuntu wange asudde fulaga vikite kamini tusobola tugaa nti wasuna endi ate omuntu nakusuna yatende ng'asunayasuna ente nefa ate omukazi nakulumya n'ogweri anyonyogera namunyonyogera bamunyonyogera kitengezako okulaga inamu ekyejo ekyandi kyakulana jajja wakyo naye kyengezako okugamba kirimu ekite abavubuka Victor Kamenyi olaba ekintu kyakola si ye muntu gwe nali nsuubira okuba nti ayinza okuvaayo nakyakyayiikana yakaaba nebbanga najja ne mu kamera najja ba YouTuber ne bamufuulamu akazanyo bamukolamu ne buimoji bw'obuntu ne bufuuka obuntu akantu ne kafuuka agaba interview n'otuuka nga tikale namwagala nnyo kato tugamba tukole ki kuba yakutadde osegeera kale yalabika bubi kunze era samuwamu kadde mulize lwali jjenja munyumiza yalemera nnyo mu basajja owokubiri omusajja wange owokubiri yali Kanale mugume waffe mugume tubadde tumwerabidde tusyabadde tumwerabidde anda agenze nga mugume yasuula adde atudduseeko abadde atupaluseeko tasobola atudduka Kanale nze ng'omuntu Kanale gwemanyi nti tuli ku level zisobola ogenda nosanga ne musabba nakubangira sisuubira kuba nti osobola okujja n'okyakyayikana n'otugamba ng'omukazi bwakkuba tuli eno abakazi batukuba temwogera tumuyambe tutya olaba eno system bagidesigninga nga tegera tufe balinga ng'abasajja wabula ffe ffennyini ffe tweyimiryako netukola ki etwedesigninga yali asaana okuwerezayo kajiini mu street fight twalabako ne twita emu ng'agamba Mumuntu tulabira nga tutambula tuli masuuti neno batukwata jeeki kati zije kulwanire waka so yalajana omanyi walabako kana akantu akameya waffe wali naye wali ngo bakwata makebe n'abuuka yali lukwago kojeko kukwata nene dobozi lyovaamu libi osegera kati mukulaja n'oko otusesana loza tetukuyambe naye nga nosesosesana omwogedeko oyinza kwambuzibu netuseka naye nga gwo tusesezza kana lyavaayo singa mu kitibwa kye kinali mulabiramu etusobola kuvaayo n'alajana fine abantu olaba buli muntu asanga ebizibu bya relationship okusinziira ku grade mwali naye singa tuba tuvaayo ne tukaba mu nkaaba eyo omuntu asobola okulabisa nze nali nsuubira okuba nga oyo musajja byonna ebyatuukawo sibimanyi eri famire ye nga bwe kitankwatako kubyetegereza oba kubiyingira mu ddiipu naye tebimukwatako kubitugamba osegenda kuba tebamuwanika mugwa tebamudda yo okujja n'agamba nti eno bankuba oba olabise bubi sirika mu kimugwiso tinga ensonga zo subscribing likinga lekawo bakabwaho mu comment section kakati no tugenzeeko ewasenga acid avuddeyo munnange n'abaako ate lisiti gyakola mu lisiti eno munnange avuddeyo n'abeera ng'ate nammere aweebwa ekifo kya mbuno ye president wa disciplinary committee olw'ebyo bye yakola a full figure okitegedde nno mukwano kakati ate ye bambi walukagga ne bavaayo ne balyoka bateekawo nti no obutasoma buluma okuze engeri y'okuba nti no munnange yagiddwa mu kalulu okitegeera kale no we tuba tweyongeddeyo era mu katambi keekamu bavuddeyo ne babeera ng'ate baleeta Jostede ne balyoka bagamba nti ow'ensasagge mu mannyo n'afa anti jjukira Jostede yagenda ate n'abeera ng'akubako prima ekibaati
ky'omukazi n'abeera ng'ate munnange amovinga on n'abeera ng'afuna omukazi omulala. Ku lisiti eno bataddeko Pastor Mondo ate era ne bavaayo ne balyoka bateekako Bad Black. Bad Black bamuwandiiseeko ki nti atambula empola atuuka wala, okitegedde nno mukwano. Kale era ku lisiti y'emu munnange ne balyoka ate bavaayo ne balaga nti nno Rita Kaggwa yakyasinza okulimba mbu omwaka guno ogwa 2025. Then ate tugenze wa Donzera bavudde nalo kagamba nti ensi yagivaako, ensi yagijjako amaanyi. Okitegedde nno. Kale nno ne tweyongerayo era ku lisiti y'emu ne tubeera nga tugendako ewaani. Tugenzeeko ewa Rama naye bamutaddeko bagambye nti akwana akira ayomba. Alase nga asidi taggwayo. Okitegeera nno. Kaakati ate ye Helen Lukoma ne balyoka bagamba nti gana amannyo togakomyawo next year. Bannange Mukama Katonda. Kale nno katubeere ng'ate era tweyongerayo ne balyoka bagamba nti nno munnange Kaseenene ye musajja Munnayuganda eyasooka okuba nti no awerekera mukyala we ate ew'omusajja omupya gwe yali afunye. Era ku lisiti eno munange Honorable Lutaya tabuzeeko caption gye bamutaddeko bagambye nti kasita nange abantikidde nkaddiye kaakati ng'agamba muwala we nti naawe ojja kwesomesa ng'okuze. Okitegedde nno mukwano. Lisiti eno senga acid yagikoze kaakati nno ne balyoka bateekako first woman okuba nti ne yatusomesa nti omusajja bwanyiiga ekyo ekigambo sijja kubeera ng'ate nkyogera. Okitegedde nno Kim Love oyo nno gw'olaba mu katambi. Katubeere nga tweyongerayo bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna no ku Newspack channel. Lili Paza avuddeyo n'ayisaamu eggaali Namukasa. Lili Paza avuddeyo n'abeera ng'ate ayombesa abo abali mu kwolereza Namukasa. Lili Paza talina bigambo birungi eri Namukasa, agambye byonna ebimutuukako oba ebimuliko abigwani. Buli muntu avuma abantu ajja kukiwulira. Nze nkubuulira akakawala kanvuma n'oyo gayo osaasira ki? Yagenda okulaba nga ku byakoze n'okubeera exposed ebbanga lye yamala e Bulaaya yoyo w'okuganza. Mu bawala abalungi bonna ng'okoze ebintu byo bakyamuka babeera desperate mayumba. Mary was there in the UK. Desperation esinga okusumbuwa abantu n'okuyimaayima. Oyo naye tamusaasira. Bakubuuza nti gwe mbakazi bonna walonda w'oyo. Kavumanga abantu nakiri ekivubuka. Ekyo ki Megatron ekyo. Ne bavuma ensinga abantu abavuma mitendere 3. Musaasira ki? Njagala omuntu omwajja ayogere wano. Yali agatta ki value ki ku society? Yali addinga value ki ku society? Why don't they copy Kasuku? Kasuku akola interview nga ziri jole. Bonna abo boolaba bayigidde Kasuku okola YouTube. Lwaki balowooza abantu Kasuku tebamulumira nnyo bugigi? Kasuku akola interview ng'erimu obulamu talumira bantu bugigi. Kyova olaba bonna bagenda basiba nga Kasuku tebamukutteeko. Interview agirekerayo space y'okubeera jjole. Naye ne mutuulanga ku interview za YouTube ne mulumira abantu emba. Era jjo nasanga oyo Zubeda ku mbaga ya Bad Black ne mutunuulira bwenti okuva wansi mpaka waggulu. Ne mugamba kati gwe leero onsanze muri life wavumanga n'ekitaawo simanyani magatto. Ne mugamba muri life njagala on feeling ompulire. Naguritinga Flavia na mulindwa ne mutunuulira okuva ku bigere bwenti mpaka wansi mpaka waggulu ku mbaga ya Bad Black. Bamanyira abantu n'omugambo mmanyirira ka YouTube ng'otudde. Can you face me in a bloody daylight? Can you face me in your life? Owulire bwe mponya perfume, owulire bwe ntonye mmoli, Mama Faridi bwe yangololedde. Ne bajja ne bavumanga abantu. Oloreza ki wano? Abantu twagala mmotoka zibatuge, zibatte bafe. Muwolereza ki? Yali agasa ki oyo mu society? Njagala omuntu omwajja ayogere yali agatta ki ku Bannayuganda? Okuleka okuvumanga abantu. Akakawala kekolanga delivery South Africa. Naye
kekola ne ku delivery ku muganda wange ali UK ne kono n'obufumbo bwa mwanyina ze Jacinta ne kamuweerezanga messages zimulumya ne kamuweerezanga messages zimulumya ne kakwata omusajja ne kamujja UK omukolo gwali kata akakawala ne kagamba kawala gwovumye liri puzzle lunnabe ateze bwolabanga omuntu anzijookedde nga simuzeemu manya ateekinza naza move ngeze spiritually nteekinza naza move ne katuvumanga olw'ogenda okukola bwe bakawaana kandi fudde nga kajjamu olubuto okumanyira abantu okuvuma abantu ne baba myera yali agatta kyo ku society mizijambwa nakatunuuliranga kati muwolereza ki deshi leka ku misleading society abantu bakwagala nnyo kalisa let her face her sins okuvumavumanga abantu ne banyeranyera abantu muvumavuma abantu nalabi YouTube church zibu chetufunye mu Uganda YouTube kasuku gwa watandika ebintu bya YouTube government ebisensitizing buli alemereddwa ajja kutunzanga ku YouTube banyerinyerenga abantu lwaki tebakoppa kasuku nakatunuuliranga nenseka konanga kanaanuuka waliwo ebintu omukazi mbalaba wano ku TikTok omukazi ne bw'oliyomboota kiringa omukazi okutambula nga akutte eccupa ya bbiya tonyuma kulaba omukazi ayomba ennyo tanyuma ne bw'oba oyombera ku TikTok ebintu ebimu by'abasajja lama ne bw'ayomba omulaba nga musajja pazo ne bw'ennyomba olaba nga ndi musajja naye ne mweweebulira ku TikTok muli baana ba buwala ne mwali ne basaamirira n'ebipumpuna ne byasaamirira ne beemaliramu ddala valiyo byayomba n'omugamba okuyomba kunyumira abasajja omuwala bw'oyomba ennyo n'ovuma abantu ofuuka ekitagasa obanga mukazi atambula akutte ebbiya tanyuma kulaba kuba ne bavumavuma abantu mbutudde wano yali adinga valiyo ki Dr. Mondo muko wange era mambuulira ekyo tebakikolanga abawala mwebeerere mumufule we mukoma balowooza ffe tetulina bakazi maama Faridi nga asumuludde oluyombo asiba tabalaba nga bavuma bbaawe baali balabyeko maama Faridi nga mukonfrontinga oba mukaalama baali balabyeko mukaalama nga jadifendinga lama omukazi ategeera agamba ebyo mwami byemalire ebyo byammwenze sibiriimu essaawa yonna munnange omusajja annyonnyola engeri laavu yammwe gye yatandikamu kati weebuuze gwe ali ku Newspark Channel laavu yo yatandika etya gwe weekwanira omusajja oba nedda kaakati nno omwami wa Namukasa twogera ku mwami Lubega avuddeyo n'abaako by'atangaaza agambye nti ye yali tamanyi nnyo Namukasa era nga tamanyina byakola okitegeera nno mbu naye ku live emu Namukasa yajja kale kaatandikirawo abeere ng'ate abikunnyonnyola peegi yange kwe namulabira koyajja kwe namulabira kati kabaka kasubira otegedde kakati awo ne tutandika okwogera naye nga twogerera ku Facebook Messenger sigaba namba yange ne twogera ku Facebook Messenger mpola bwe tutyo kati mu mwezi ogwa December nali siina kyemmanyi nze mbannyonnyola nga siina kyemmanyi ku bikwatagana ku mukyala Namukasa Jenny reason being nti eno gyempangaalira ndi mu kibuga ekisemberayo ddala waggulu abantu abadde balaba vidiyo zange waliyo bazungu bokka tuli bannayuganda waliyo bannayuganda nga 10 ekinene waliyo bannayuganda nga 10 ekinene so teriyo bakyala bannayuganda teriyo abavubuka bannayuganda tuliyo batono ne tuliyo bannayuganda nga 10 kati maze emyaka 10 nga siri nnyo mu society y'abannayuganda nga sigiri emunyo sigimanyi nnyo nali simanyi nti Jenny akola na ku TV era naye akikonfesinga nali sikimanyi ne bakwano be bennyini aba YouTube ababyogera nali nze sikimanyi so afterwards wetuba twogera bwe tuti olunaku lumu nangamba naye okakasa wali tomanyi nali sirina kyenkola kyenkumanyi so last year mu December nali sirina relationship yonna gyendimu ne tutandika okwogera mpola kati mu mwezi ogwokuna nga 21 n'enzirayo e Uganda era mwenna mwandaba sivangayo kwogeranga ku bino bintu ne just nti waliwo abantu abatuuka ekiseera nga bakunyigiriza n'ogamba naye abantu bafaki kati nga 21 December ninnya ennyonyi nzirayo e Uganda mukulu Kabaata
abantu tebamanyiko ku TikTok gye emirimu gyenkola tebamanyi kikyennina sivangayo nendaga nnyumba sivangayo nendaga mmotoka ne bwe nkola video zange za TikTok nzikolera mu mmotoka nga nzeetunuzaamu olwawano wembeera nti wano bakusomesa obuteraga naye mukulu Kabaata wallahi billahi tallahi sijula era sirina kye sitalina mu bulamu oli bulungi naye sivangayo nendaga kintu kyonna wano ku internet kakati bwe nzirayo mu Apple nga lumu Apple nga 21 omuntu gwe nasoko sinkana nga nzizeyo Uganda yali mukyala wange Jenny Namukasa ne musinkana physically na sinkana physically ne tweraba ne tutandika okugenda out abantu kye bagamba hanging out okitegeera okuhanginga out bino byabagamba ndi musajja linda ko mukulu Kabaata nnyonnyola story yange sinywa mwenge Kabaata mubuuze nti weyadirayo ogwokuna yamufunisiza olubuto olwavuga Kabaata, he's giving us a story. Kabaata is giving us a story. Kamale story. Sinywa mwenge ndi musajja musiraamu swigida mujirawa wa sinywa mwenge Jenny Namukasa mukyala mulokole tanywa mwenge era ekyo mubadde nga mukiwuliranga ne bakasukuba byogera nga bagamba nti Jenny awo muwayiriza anywa bulungi so ne tugenda ku restaurant ne Tibula tugende and afterwards asimbudde ne bivaawo ne bifuukamu love nze naye ne tutandika okwagalana which is okay ne mukwata ne mutwale waffe family yange yonna emumanyi Black Sugar mumutegerera ddala bulungi tebazibonga na Namukasa avuddeyo n'abeera ng'ate abotola ebyama avuddeyo n'abeera ng'ate asekerera Namukasa omukazi w'oyo ali Netherlands mumumanyi mwenna wano Duke amumanyi omumanyi Diamu amumanyi Spank amumanyi omukazi ng'agamba kuba mukazi yakubiranga omusajja ng'amugamba bannaye ono content oli yangambye tayagala swala ku internet jukira bashuga bamuli bubi kati we bamulaba nga ali nange bambi addamuko ku maanyi ate bambi talina kye yankola kati nange nensalawo ne ngamba it's okay kambeerewo awo ne bagendako mu kivulu kya Bruno K era okulaga omukazi nti tewali buzibu balina okugenderako nemikwano gy'omusajja ng'omukazi agimanyi kwe kugenderako lala ne baluwira iti ono agambye mbundaba gwe naawe gwe weetuggako Amos nze kamwetuggeko kasita gwe netuggako ayagala omwetuggako byanjawulo by the way weetugge ku muntu weetugge ku muntu nga ayagala omwetuggako naye kibi nnyo okwetugga ku muntu nga tayagala mwetuggako bannange iyo omukazi gyali bamukolerako ne ku live awo omukazi gyali aba akyali Nakawere kuba yali lubuto ebyo ebiseera mukyala w'omukulu kyemmanyi kati yazaala era abannakawere kuba omwana batanaweza mwaka abannakawere era omukazi naŋŋamba nze nkubuulira amazima amatuufu abasajja nkimanyi balimba naye tebannaba ku nono kubanga tasobola kusobya ku mwana neŋŋamba ekiki manange ebyembi bisekebwa kambabuulire kyoyagaliza mukakitawo kitta nnyoko buli omu yayogeranga bw'oyogera ku musajja bw'oti mwawukana nga buli amulabula ku musajja yes Linet towumula waliwo amumanyi Sumaya wuuyo amumanyi omukyala waffe omulungi waneeno mu Uganda omwana ow'obuwala buli gaye alina we yali asula nga n'omuwala alina gy'asula kati ng'omuwala akeera buli lunaku ku makya n'avuga n'agenda eri kirabike nga ye yasuze eri kikiggwe nga Violet ekiro ne basinga ne ku kadi y'emmotoka balabirira omusajja
Ekikigwe banenze mondeke. Kubo mwagunsiwa. Naye olugambo luno sigenda nalwo mu mwaka gujja. Lusigala na guno omwaka. Kadi y'emmotoka baagiryako ekitundu. Simanye babaaginunula naye baali baagisinga wali omusajja we yajjira eno. Omwana ow'obuwala nga ye gundi babayita baani nga ye Sugar Mami. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi olakwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.